bannange protesti batono katandise kapeeka okulwanagana mu kiro agavubuka agakubye Bannayuganda abasangiddwa ne fulaga waliwo fulaga eziwanuddwa ku mabizinesi g'abantu waliwo n'akatambi akalabisenga kalinga babyakwerinda nga bakuba ate owa piki abadde ne fulaga byonna bibino obutambi obutadde ku intaneti kati n'ekyabadde kapeeka ababaddeyo basharinze nange kambiku wano so kolekinge bino bitiisa fulaga yandibanga efuuse ekintu kirala protesti batono katandise kapeeka bannange bali mukwata piki z'abaana kadenge yiyawo bali mukwata piki z'abaana tetuvaawo tetulaba tulaga tetuvaawo genda kutuleetera obuzibu lino eggwanga singa litabanguka olwaleero nsingo zaffe ze zisooka okusalwako naye nga ffe be basalako ensingo sikeerangako kuba mwana wa muntu naye abantu mubaleetedde obusungu nga tebasobola kubafuna balina okunoonya abo be basobola okutuukako ababendera y'eggwanga olugula buuyu olugula buuyu ababendera ya ggwanga oba ye mukongo tetumanyi Kyagulanyi alina okulabula abaana n'okubatendeka n'okubateekateeka alina okutulaga future program ey'okutendeka ogwo omuyaga gw'abaana oguzzi mu nsi yonna si Uganda yokka si Afirika yokka waliwo omuyaga gw'abaana abato owulidde. How are they going to be ready for that day when it will necessitate them to shed their blood? That's what they need to have, that preparation for them to be able. Ebigambo bya Ssaabalabirizi byabadde byankizo naye nga bikuba ttooki mu kutya okujja wetulaga nabyo biwulize. Kiboko squad kumpi etongozeddwa kati abantu tuzeemu nga bwe twabeeranga mu budde bwa Idi Amin kati ntandise okwesisiwala nga ndaba omujaasi naddala kasi twabeera mu bya bulaavu mu bibomboola ebyo byonna bya nnaku naye omuntu akuba banne ng'ente is brutal. Kigambo ekyo kiva mu Brutus ate ekyo nze nkirabyemu n'abavubuka bategedde kye baagala kufuna space mu political affairs of this country, decision making. Ne bwe tunaakola tutya okubazikiza tosobola okujja kukubawa space. Bw'oba owulira nga oyitiridde mu kubeera ow'amaanyi weefumiitirize nti sinze ensoose sinze ensemba bameka abankulembedde bameka abalinziririra wano mu ssaza kati nze ndi Bishop Wakuta okuva mu 1997 ani yali Tiwali Sitenseera Kiwanuka Dungu Bishop Kagwa kati nze nange munsabire ndowooze bwentyo sinze ensoose sinze ensemba era naawe n'obuba tonjagala nnyo gandi kasi twajja kgenda kikugumye
naye nga tovudde ku Mukama oyinza okuŋŋamba nti waliwo ab'omutima omubi, ewali ab'omutima omulungi era bawo n'ab'omubi. Omuntu ayinza okubeera nga ajja wano mu Eklezia buli lunaku nga abatazze kusoma, nga azze kukeneka mu kumanyi nti oba ne bakolayo kyeyo, obanga ye ali ku mulimu azze kubega. Mmwe ab'omutima omulungi ne bakristo baganda bange mbayozaayoza mukuliko omwaka 2025. Nze saagala nakuwa omulamuzi byabakama bubonero kuba mu mbeera gy'alimu nga tetulina nampagi Ssedduge mu ssemateeka ne bwe baleeta kazibwe tajja kukola bisingako awo. Biyinza okufaanagana. In fact bw'oba oyagala okukola ekisingako awo olina kudduka nga Ssekkono bwe yadduka mu 8 kubanga either yalina kakasa bye bamuleetedde nga tamanyi na gye biva oba kwetegula n'asalawo kwetegula, kubanga embeera gye tutambuliramu gyekakw ekyokulabirako. Wakati mu kulonda kuno baleese obuuma bu biometric era ne batugaako tugenda okulondera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a sad breaking news. UCC ekitongole ekikulira ebyempuliziganya mu ggwanga lya Uganda kivuddeyo ne kirangirira Munnayuganda nkusaba tambuza vidiyo eno mu bwangu obw'ekitali nnyo tewali budde. Delivery man Sebulwankole nkusaba ka delivery kano kakime mu bwangu okatuuse gye kalaga ng'obudde bukyali. Ekitongole ekikulira ebyempuliziganya mu ggwanga lya Uganda ekipa UCC bavuddeyo ne bakakasa okuggyibwako kwa internet mu kulonda kuno kwe tugendamu, era nga okutandika n'olunaku lw'enkya n'ennaku ezidira ntono nnyo bagenda kuba bamaze okutusalako internet mu ggwanga lya Uganda. N'olwekyo omukulembeze azakidingana buli lunaku ng'abajjukiza obuteerabira ku downloadinga kiyitibwa BitChat. Bw'atanaba kugidownloadinga please kikole kati, tolinda nkya. Essaawa ezibulayo basaleko internet oba ennaku ezibulayo basaleko internet tetuzimanyi zisigaddeyo mmeka, wabula kikole kati downloadinga BitChat obeere nayo. Okusalira kwa internet kitegeeza nti empuliziganya yaffe nammwe abasinga obungi egenda kukendeera. Kakati buli message gye tubawa wala information gye tubawa please mugitwale nga nkulu nnyo, mugitambuze mu budakiika obulayo nga tebanasalako internet, mu ssaawa ezibulayo nga tebanasalako internet, okakase nti buli muntu eno information emutuuseeko. Tegerekese mu ekyo. Ensonga gye nzo bagamba nagikozeeko dda video n'ekinyambye nnyo nga n'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'azze olwaliro mu kwogera kwe naye n'agyogerako ng'akonfamingira ddala ekyo kyennyini kye nabagambye. Navuddeyo ne mbasaba nti oluvannyuma lw'amagye ga Museveni, poliisi n'amagye ga Museveni ne bakifeesi baabwe okusalawo okunyigiriza bannayuganda okubamalako eddembe ly'okwagala ensi yaabwe nga bakozesa fulaga y'ensi yaabwe ng'akabonero ak'okwagala ensi yaabwe, naffe nange ne mbasaba nti naffe tetusirika. Bwe baba nga bagambye buli dduuka eririko fulaga y'eggwanga Uganda bagenda kulibba, nafunye information okuva mu Hamu Shopping Center nga bangamba nti abalina fulaga ku maduuka gaabwe bazibaggisaako lwampaka mu Hamu Shopping Center. Nange na video ne mbasaba nti bannayuganda luno olusawo tusobola oddulwana n'amagezi naffe tuteekewo etteeka ng'abannansi nti teri kuddamu ggula ku dduuka lya muntu yenna kutali fulaga ya ggwanga Uganda. Oba kitegeera kinyambye nnyo nti n'omukulembeze azze olwaliro n'akyogera naye lwakuba nti ye tasobola kukireeta direct nganze bwenkireeta, akireeta mu ngeri y'amagezi eyamba oba esobozesa buli mugezi otegeera kyada ategeeza. Omukulembeze agambye nti tebaayo omuntu yenna kukyayisa fulaga y'eggwanga lyo kubanga akukabonero akalaga nti oyagala ensi yo, era tebaayo omuntu yenna akugamba nti olina omusango okwagala ensi yo. Bweguba musango ffenna tukkirize ng'abannayuganda bagutuvunaane. Okitegedde n'amala n'agamba nti bw'osanga bizinesi y'omuntu yenna ng'eriko fulaga y'eggwanga Uganda please omuntu oyo muwagire. N'agamba nti ne bwaba nga byatunda tobiinaako bwetaavu, kale at least mugambe ye ekigambo ekimuzzaamu amaanyi, mugambe we bali kwagala nsi yo, we bali kuteeka fulaga ku bizinesi yo. Oba olagirira omuntu omulala nti genda ogule ku oli. Omukulembeze n'akijja bulungi n'agamba nti bw'osanga boda bbiri emu ng'eriko sitiika oba fulaga y'eggwanga Uganda ng'endala teriiko,
please Wagira ono aina flaga igwanga Uganda kubanga omanya nti obulumi bwolina mu mutima mu bufaananya naye mwenna muli ku kimu kya kulumirwa nsi yammwe kya kwagala nsi yammwe kya kutaasa nsi yammwe kati bwakugamba nti Wagira alina flaga opposite ye kyaba ategeeza nti atalina flaga tomuwagira please boycott tu boycott egenda kukolera ddala zino ennaku ezibulayo okugenda mu kulonda tu boycotting buli duka buli business buli kidduka ekikozesebwa nga business ekitaliko flaga igwanga Uganda tolinya boda kutali flaga tolinya taxi tali flaga togula mu duka supermarket mudala gwa muntu yenna nga talina flaga ya gwanga Uganda oba atunda bikajjo ku kigali nga tekuli flaga togula oba atunda byennyanja ngo mudala gwe tekuli flaga togula nsaba mwenna abali mu shopping mall shopping arcade shopping centers mwe babagana okuteka flaga mwenna muteke ku flaga ku maduka gammwe kale bajje bagale home shopping center yono mulundi omu nga yona mujijuza flaga munda kuli omu ku duka ali bajje bajigale kale bwe kiba kisoboka nebwe muna agayala ne mutya ne mwetirira ababiri abasatu abana abagumye bibagendo tuluganya kulwa mu abatidde so mwenna bwe mwe wayo ne muganti no tetutirira gwanga lyaffe fena tuyiweko flaga wallahi bagenda bavaako tebagenda kwata ku maduka gamwe bagenda bavaako nebo abasinga bwe muti abatono ne baguma abatono abagumye bagenda banyigiriza temukikiriza ontwala mu ebyo ndeka muzafa kuli siko kya kusiriza endi wano kati ngenda kubera mu byakulima na kulunda na kuba wawaaka nanabye nenkola bwenti nentukula leka bana mwe ndi wano kati tononyeza mu birala mbikuwanga bwe biri eri eyoba obula mbambula onagambye ajiwa bali kubanga okikoze n'ogamba John Mayer Olivia we bali butayekera nuupu ate nga njekera ntya ettabi kwentudde watayo ono best weight loss nze ndi mawulire kati nakulima temuddamu kubiŋŋamba ebyo abaana ne bakugamba ebigambo ebyenkane agamba ebigambo ebyenkane emizindaalo sibiddira Akram Bible ogambotia webali nnyo webali ddala kubanga kwoli akati mukwano gwe mbadde nkyakugamba